tukwaniriza ku channel yaffe eyadda ya Is Still Hope we tukutuusizaako ebigambo ebizimba. Bw'oleeta science mu Bayibuli ogenda kubuusabuusa ebyamagero ebisinga Ebizaamu essuubi. Tandika okuba nga obulokozi bw'oba obulokole obukulukutiza ku Yesu. Ebyo n'ebirala bingi bye tukutuusaako wano ku ya Is Still Hope, omukutu ogukuwa ekigambo eky'obuwanguzi. Kale yonna gy'osinzira okutulaba tukwagala nnyo. Guno baguyita mukutu gwa Is Still Hope, ali mu ggwanga Uganda, naawe ali emitala amayanja webale kubanga ate otugoberera. Mukama tukwebaza olw'oyo alaba, ekitiibwa kiba kikyo n'amatendo. Omwoyo Mutukuvu afuge okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina. Emigaso esatu gy'ofuna ng'osabira mu byawandiikibwa. Ensonga nkulu osabye mulokole era bakumanyi ku kyakyewammwe oli puleya wooliya n'amaloboozi gakyuka galinga ga BSB mugaafa kubanga okola ki? Osaba otandika okusaba teri yeebaka. Bonna bazuukuka olw'eddoboozi olina ddene weebale. Wekitegedde? Oyinza osaba ekiro kyonna. Thank you so much. Kubanga Bayibuli etugambye tusabe obutakoowa. Luka 18 atandikirawo. Tusabe obutakola ki? Era oba osaba for hours, 10 hours, that's very good, keep it up. Naye njagala nkulaga emigaso gy'oyo asabira mu byawandiikibwa. Ayinza obutasaba for 10 hours. Naye kasita azuula emigaso gino egy'okusabira mu byawandiikibwa ajja kuyitako speed gy'otajja nakutegeera. Gy'ojagala tojja namulabako. Bwe jabeerawo sabe oyogere by'oyogera. Ekisooka, essaala eyise mu byawandiikibwa erina kye tuyita additional favor. Additional favor kubanga lwaki? Ekigambo kya Katonda ye Katonda mwene. Buli lw'osabira mu kigambo kya Katonda oba oli mu kwagala kwe. Kakati essaala eri mu kwagala kwa Katonda nga lwaki tagiwa favor? Ez'abalala asooka teekera eyo njiwulira essaala ya mwana wange erimu eggumba. Ali mu kwagala kwange ali kugamba ayagala ki? Ati bamalayika awo nga bamugamba Mukama waffe omwana wa nti omulaba yeetaagayo akamotoka nti ekituufu kubanga ndaba akamotoka kwenkamuwa kagenda kukola ministry. Ndaba wano ng'agenda asomba abaweereza wano ataddeko mumuwa akamotoka. Nti ki? Mumuwa akamotoka. Nga akamotoka bakakola ki? Bakakuwa. Naye gye Mukama mpe emmotoka lwaki agisaba? Ayagala kweraga. Okusaba ng'osabira mu byawandiikibwa akyongera oba it increases prayers potential or potential. Twogera ku potential, twogera ku strength amaanyi, ne twogera ku power, ne twogera ku effectiveness. So saala gy'osabidde mu byawandiikibwa ebeera ne strength, ebeera ne power, ebeera ne effectiveness. Okusinga ziri endala ez'okumalayo nedda nebeera n'ebyo ebintu bisatu era kigiyambira ddala okuba nga ateekola omulimu ogugitumiddwa kubanga eba ejjudde ekigambo kya Katonda nga Babiro egamba nti ekigambo kya Katonda ate kiva gy'ali ne kiddayo nga kyereere kutuusa nga kituukiriza ki omulimu gwakyo. N'ekinaasembayo saves from praying amiss. Saala gy'osabidde mu byawandiikibwa ekuyamba obutakuba bbanga. Okimanyi abantu bangi basabye naye nga bakuba mpewo. Olina avaayo ng'atuuyanye n'atukira ne ku cupa y'amazzi n'agikuba waalinaga bannaye leero sitaani kye mukoze. Leero nga naye nga tewali obedde akuba mpewo. So tuleme okusaba okuba empewo. Saala zibeere nga ziri mu byawandiikibwa kijja kuyamba okubutakuba mpewo. Bangi tusabye, kankubuulire tusabye, tuvaayo nga twewaana. Tugaba ne Mukama leero ampadde ekisa. Leero Mukama awadde Bulaza ekisa, asabye ekiro kyonna. Naye nga kankubuulire ekiro kyonna ataganye obwedda ali kutaggala butagazi tewali wadde n'eki saala kyekoze. Okitegedde? So saala ejjudde ekigambo kya Katonda ekuyamba
obutasaba ki obutasaba mpewo. Ankuwe ekyawandiikibwa Yakobo 4:3 tusaba ne tusaba bubi kubanga tetukola ki ankutwale yawo. Yakobo essula ya 4 olunyiriri lujja kubeera lwa kumeka. Yakobo aluwa Yakobo uno Yakobo 4:3 agamba atya? Agamba wati, you ask and do not receive because you ask amiss, that you may spend it on your pleasures. Buli wosaba nga tosabira mu byawandiikibwa osaba mpewo, osaba bye weetaaga. Mukama mpa kino mbalageko kakati Mukama tabikuwa. Kitegedde? So sabira mu byawandiikibwa owone bino byonna. Gamba Yesu nkwebaza olwaleero, nkuwa obulamu bwange obeera omulokozi era Mukama waabwe. Sasula obutali butuukirivu bwange, onaase n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amin era amina ddala. Bannaffe abali ku mikuto gwa TikTok ne Facebook tubale tubagamba saala omugaso gw'okusabira mu byawandiikibwa. Omugaso gw'okusabira mu byawandiikibwa. Ekisooka saalayo there is additional favor to your prayer. Esaalayo eba n'okuganja. Lwaki? Nti ekigambo kya Katonda ye Katonda mwene. Era oba osabira mu kwagala kwa Katonda. Buli osabira mu kwagala kwa Katonda saalayo ebeera ne favor. Ebeera n'okuganja. Katonda so agigaana. Ate Sitaani talina wagikwatirako. Ekyokubiri, increase its potential. Nti saala eyo efuna potential kyeki mu Luganda. Kale okumenyamenya mu kigambo potential kye ndi kwogerako, saala ebeera ne strength. Saala ebeera ne power. Saala ebeera ne effectiveness. Ebintu bisatu. Saala egenda ogenda nga ejjudde amaanyi, strength, ejjudde power, ejjudde ne effectiveness. Nti ekola tebeera olugonjabe. Buli wogituma buli kyoyogera eba ekituukiriza. N'ekyokusatu saves from praying amiss. Nti okusabira mu byawandiikibwa bikuyambako kuba nga tokuba mpewo. Bantu bangi basaba mpewo. Nga byasaba byonna Katonda tawuliddeeko ekiro kyonna n'asaba naye nga ali kusaba bibye. Tasabidde mu kwagala kwa Katonda. Yakobo kyatugamba mu Yakobo essula ey'okuna olunyiriri olwokusatu. Tusaba ne tutaweebwa lwakubanga atusaba bubi. So kuva n'olwaleero sabira mu byawandiikibwa. Saalayo ebeere nga erina omuzinzi ate esobola okuba nga tesobola kubanga ewugulwa omulabe Sitaani. Kale kusiibudde tujja tandikira olunaku olw'enkya. Shalom. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.